Yes, amanya nedobozi mba tempo ku Dubai Air Uganda. Mugamba muti abyokumira ku Dubai Air Uganda. It's been a while. Nenga nkoze eki. Nkomyewo. Tuli mu nsi Dubai era abantu bangi abakolera abantu bangi bafunamu amaja. Abantu bangi abazimbide mu kalyaza. Abantu bangi abatambulizaamu obulamu. Kitegeera. Abantu bangi abatambuliza mu Dubai obulamu naye waliwo concern zibeerawo nga omanyi nti abantu abajja okunya ssente tulina ebizibu byetufeesinga. Mu ngeri ya ssente, mu ngeri y'embeera ne mu ngeri y'obulamu engeri gy'otambuzaamu obulamu mu Dubai. Kitegeera. Abamu bagikozeseza nga advantage abalala ne bagikozesa nga weakness. Kitegeera abantu bannyo abafuna abazze mu inbox yange atukyala abadde bajja banga mwana batulabisa mwana ebintu byaffe bifa because some people actually sikola nti out of banti dimukwatakinga muntu no nolwe ekintu kyolaba nga mwana kigenze wala fabana abakolera Dubai tuli bantu bakozi tukolera mu musana mu abalisa abalaba kati season eno gye tuli muti ya tabu otambula just kuva ku metro noli yango balamu tokyakola ki ekyabulira era ebiseera bisinga tuba tusubiramu abantu abatulabireyo kubanga bateeka mu respect bagamba abasajja bakozi basajja bapambanye ate nga tekiri Dubai yo kamuntu yena ali ku nsi zino ez'amawanga mubimanyi mumanyi embeera bweri mumanyi bintu bye tuyitamu kitegeera naye problem erimu nti abantu abamu abalina platform wano ate balabisa haso z'abaana bagenda ku social media ez'enjawulo gwe bakukyaza ku TV nobango jonyimya ebyakijega ku baana b'e Dubai abaana b'e Dubai bakola kino simanya abaana b'e Dubai bakola kino baana b'e Dubai abakyala b'e Dubai simanya bamalaya simanya no bakola tugezeeko okubanga tubika ku mima mwana buli nsi gye abantu bangi bali mu nsi diaspora waliwo abali Canada waliwo abali Saudi waliwo omuntu alina gyali naye buli muntu wali walabire ki enjuba n'omwezi kitegeera kati gojja kuddawo wefula amanyi buli kimu ekiri mu Dubai wefule mbu simanya gwomanyi abaana simanya kye balidde simanyi gwamanyi bw abeddeira bamalaya simanyi gwomanyi gwoli mu ddeira era abantu bolimu bamalaya gwe nga bw'oyagala obbayita kitegeera buli platform gy'ofuna nojja n'ogamba simanya abali b'e Dubai benzi simanya abali Dubai simanya biki abavubuka abawasayo ennaku 3 abakyala tebaterera mu butanda abayagala n'ayagala area gy'olimu kyolabe ekyo gwe kyomanyi ne wano Dubai njagala mbabule Dubai waliwo abantu abakozi waliwo abantu abakera okukola waliwo n'abakazi abalina omulamwa kitegeera abakazi abakozi Dubai njagala nkubule kati gwe badde tamanyi Dubai kyetegeeza Dubai n'ebika by'abantu 95 buli 100 bajja kukola saga tumesikeninge bantu 95 mu Dubai bajja kukola buli 100 kitegeera bantu 3 ku 100 bajja kufumbirwa kitegeera omu n'ekitundu bajja mu Dubai kukyala ne bataddayo kitegeera then ate abamu batalina kye bakola beera mu Dubai mu nga bapatinga balaba mu kirabu babulamu babeerayo which is their life naye gwe n'ogenda buli kyano kyofunye buli bakukyaziza wano Dubai bezi tutuuse ekiseera nga tukyasula agenda ku social media n'ogaba omwana nti mwana n'ogaba omukazi nti mwana nti Dubai ndi serious nkwagala because febe nyine abali wano tufuna platform tufuna wetuogerera tulabisa bulabisa n'otukesera nga abaana b'e Dubai obamazeemu ekitiibwa nga tukyasona kera ku matero n'obako ne statement gy'okola mu bantu because batwalanga bamalaya not tuli bamalaya ne bano abefulambo bamanyi nnyo Dubai abaluddemu okola business so on tuko abantu bakusupportinga buli kyosaawa embeera na gyosaawa bakusupportinga wandi badde bera appreciative ate sinogezaako okukola ki kyokka abamalaya be bajja mu shozo shegero akwa mwina amanyi muvuma biki social media aba platform anze sagala kunja galo so kusanga nontomiro chona shege ne sometimes bisuka mwana abantu amba akulya mu family nga sizo byo mberamu abana b'e Dubai bono balabisiza onoli abana abakozi nga bakola kuva ku macha pakala gutamayina byagenda simanya mbwenzi we munyumya yes buli nseri mu abwenzi obwenzi buli e Uganda obwenzi buli e Canada buli bantu bonna abera mu kifunga kyawamu bana bansi yemu bayina ebintu byebakolanga po ositegeera sijja wakana nti waliwo abaana abajja wano okukola n'abeera ku street nabo baba banoonya era abakuŋŋanya sente azizza waka weereza waka ositegeera wano wavuddewo abantu bemmanyi nti bavudde mu Dubai bazzeeyo waka ne bakola obufumbo obutuukiridde oli n'afuna bbaawe ne bayagala ne bazaala abaana why do you have to go on gwe bukyalo gy'ofunye buli bakukyazizza ntize kamba nyumize Dubai waliyo bamalaya Dubai kitegeera omuntu okukola omulimu ogumu 2 3 4 kiki anoonya sente zakukola byamu baleka family Uganda bajja wano kuyiiya why do you go on spoiling people's names waliwo
abana Uganda bangi abakoze business nawe ina business nego bwofunye omukisa ogujja okwogera kuboma nyo okwogera oda mukolabisa tugeze ko ogeza ko kwata bana fito ekitiba gwezo okuwokola ne bogamba simanya benzi bikibabo abo gwabira nabo fe uya we stay tubera n'abantu abalire jita abantu abakero okukola abakazi abagala babba abwe abakazi abala bedda mwana ne bakowa kitegeera bantu gwetagala kubuza jobera mwabera kubya bagamba balezi be Dubai benzi simanya bakala be Dubai bamalaya biki bameka mulemo na avude muna bakoze nika Itala manthani webe tusemula abantu abapya sibisigamba abali be baddamu abapya bajja ne bakola nika ne bewasa ne abirambo fumbo butukufu ne bavano ne bewaso ina kwato omukazi ne bakola ne asusa ne bagendeka gwo omukazi gwo bofunye yabera inesi ne Kampala omufunirayo kitege ne Kampala sofuna omukazi no mujje wa mwabala bono simanya kuchi eyagende wabasefu kuteyali Dubai abakuba Dubai ha singa kabaka yayogera buli muntu alina byakola muntu alina lifestyle ye gwenzo okuyagalanya abakazi abali obwerere nzadenzo okuba sister yange sega nzadenzo sister yange nzo kuba ndala jaga yo tukezeko okukola ekintu ekigata ku bana Uganda banaffe because wano bwe tuli muntu alina fault muntu alina bwa survivinga togenda vaye eriyo berengo spoiling enya lya munno oyogera kino oyogera kiri it makes no sense nagala buli na Uganda aliyenga ina byakola mwana nonya sente ogenda funa backlash ogenda funa ebikuze nekola e Kampala yo wocha bwabantu abatuse bakubulira ne at the end of the day home it's the home shagera we have to go back at the end of the day so nyakugamba mugana wangalia kazana abakazi bagenda kusumbofa na nsonga badongo bagenda ku social media nogera ku Facebook abali badeko ku Facebook live zaba abantu abasuka mumanyi sagala isa muntu yenalinya no labanga oli basically avude ku page ye ayisamba abantu be Dubai gali abazalawa ayogera byatayina kwogera because bomubuza abala kazedebe kabala bakuba masimu najja ku live nagamba ati njagala omusajja nesagala musajja ava Dubai abana be Dubai baya because bana badongo bajja kukubundi ku channel ne boogera simanya abalezi be Dubai wali omwana abasa Dubai wali abana abakozi mwana acha mino manya Dubai wali abana abakozi ngabana banonye ba sente tebali mbya mwe mu mberamu ebyokwegataga tebyobwensi nababera ku bala wali kubania sibanonya sente nonsi abakozi buli mwana enna obo ina relationship wano manya nti bawo ya kubereramu ne mubereremu kitegeera tuve mukoyogezako tume okuba fale ebyokwogera yabaga abana bali Europe. Dubai is a good place. Dubai is a welcoming place. Dubai osanga mu buli kika kya muntu kapo osanga buli kika kya muntu Canada bosanga buli kika kya muntu wa America ko ina abiri abana Uganda abazononya ekidako kitegeera era abana basinga bavano bagenda Dubai is a good place muntu watandikira bona bagenze Europe batandikidde wano not because nti wabino wagaba opportunity tugezeko kwogera kulungi ebiri Dubai kitegeera tuli mu season ya musana kitegeera visa stambula bulungi abana okutambula visa bana njamba bulungi stambula bulungi kitegeera emirimu saze ngeje tuli mu dry season obaje tuli mu summer anje ndi mu service Kampala tuli mu summer era kumpi dry tuli mu summer omusana mungi so abantu abawo abantu emirimu bakola ki bakola mpola kuba lwansonga ne business stambula ki bizuli sana nesagala gode ku bana be Dubai wanoza niseyaso z'abantu oyogere ku bana Uganda abanno kino na kiri okitegeera let us use this opportunity to sharing good news Dubai nebitwe ebirungi bantu bangi bazi wano nga tebalina life ne bafuna life okitegeera leo li wajja lwafuna platform abana be Dubai kino abana be Dubai kina ye okitegeera tugezako ku supportinga bwe bafunye opportunity sharing ne munno tomanya agenda kuyamba ncha okitegeera leo gone batukana okugobamu lwakwogera byotategeera sometimes you have to keep quiet oyogera ku birungi na Dubai ne birungi yogera ku birungi nga byoyina ati Dubai yotandise mu business tiokola katoyina business yo li mu Dubai wajja toyina kyo wasandikira eri wansi segera otandikide wansi mu cleaning ovuddeyo oze otandise katokoze osome wegaseko Dubai ku opportunity abagala okubako ne basoma babigenzemu abagala okola sacho tebafunye sira ne bagenda abajja batalina kye balina bakikoze ne bongerako mu bulamu nekimala amaanyi tokusanga omuntu nga akwata abaana basolinga nabo ng'ate agenda mbalo basamira ate nga bagenda obeeramu kitegeera buli kintu kibeere n'obudde bwakyo obwa politics abeere n'obudde bwabo okitegeera nze nja kuyisamu eggaali kuba lwansonga bweti nti bwe tuba tulina kozi emu yakunoonya ssente
ate gwe n'olagamba ate ffe b'oba asulinga nabo yaga tuteeka wansi naye tuba tujja kukola ki kwerwanako. People have been saying mwana gaya atulabisa, mwana gaya ayogera kino, mwana ayogera kiri. Abala bonna bamazeemu ebitiibwa because mulabe mwalo omu bamukwatidde mu biki bibaamu oshegera bibaamu ne Kampala abafumbe benyini babakwata abagaga benyini babasiza abakazi mamotoka gakomeri oli n'abasomwamu ne bapasita n'obaso omukazi ne motoka mpavu limo zinzikomeri n'omusango n'omachapa. That's life. Life is testing out sawa. People tebamanyi kye baagala. At the end of the day bantu wetu no survive ngana oshegera sagala obeera ngo je tuberemerera nnyo judgment nja kuwa scenario fena tuli kaso tunonya sente botunya ka consider kati bosazi no mu America waliwo babayimbi ba top dog abali mu America ba rapper Kendrick Lamar ne Drake bafuna mu beef because Kendrick Lamar yaje nabako nibyayogera na disinga ba Drake nalaga nti yeita nambe mutonyi misto ngabona kabino baje nagama ntinze nzasinga ne kiruma bebe kuli nani ne Bobby misira bire byetu so Kendrick Lamar yave na akumini yetolanga ye goat tomunyimiza bani ba Drake ne J. Cole chanyiza Drake bishegera ngata Drake abaddewo mu controversies nyingi nayagala je azomulire ewani awa Kendrick Lamar namukube nyimba yakube nyimba satu zone is trending but not like us nibo chasinzo kubolwa kabibwa sazi no mu America obolu mu kusasinzo kubeza akabi temu kubanti kwa Kendrick Lamar yebokebera Kendrick Lamar mutunya asingo kwagala unity mbaduka ko baduka basinga ababali mu kutingana mu America malebo no basingo baita Julio Furio something like that bamukubye bullet ne bakola kine bamuti bibadde bano bani babasisi because nti mutu come before temuli munsi yamwe muli musije abasoso ate mutali koteka wembeera kitegeera mbasuubira omuntu yenna alina gyali nomanya nti kati tuli waka twe supporting kya Drake okurespondinga kyaka Kendrick Lamar okuvaayo namukuba namuba kaiba kibata not like us akamletedde akalese Kendrick ani Drake okusinga omukira buli jagera ne wabagezemba kuseje bakamuyinda tyamukube ntamwagala kuba ne alimu oluddugavu tata ye mudduka kitegeera oba tata ye omuddugavu tata we ndowooza omuddugavu oba alimu olukinenga ali best mu Canada bali mu Canada bwebiti so jamukweli basigamba hatinga kala ye ne just yabadde beef okwata omuntu n'omuteekako mu line baba afudde mu line agezaako bayingirira olabisa abaana be Dubai ogezaako kwogera ebintu ebiteetaagisa olwakuba oyagala following oyagala numbers oyagala bw'otegeka ebintu ebikwate mulina followers zemwakola nammwe ng'abantu mulina followers zemwakola ng'abantu ne just twagala nnyo gendayo twagala tugezeeko okuba nga tutambuza respect buli muntu wala supporting munne bwebe nga tekutuuse jambale kitegeera bano Uganda bakola ebyakabi bano Uganda bategese show bateeka muno show ne ziba nnungi ne ziba successful toleko na white ya ne Uganda basimbe otegeka kye bayita white party all white party something like that yabadde ku lyato of which people turned up in numbers naye kirungi kiba kirungi n'ekibi kiba kibi mwategese party abantu ne bajja mu bungi mwabagambye twesimbula ssaawa emu abategesi ne mujja ssaawa 4 ku Bulaaya tukonsideringa nnyo time because tuli bantu bakozi bwe mba mmanyi nti nze ku lyato ngenda beerewo ssaawa emu by ssaawa 4 mbere nga mbivuddemu enkyankere nnoonye lwaki ate oba omalira obudde so oba otegese ekintu keeping a time jabajukiza ati Alien Skin Stars nali Canada agenda kubajja mu Dubai mugende omusupporting ye banya bali Uganda bali mu Dubai let us unite let us not be nga twekuba tubere nga oyogerera aso ya muno olingiriza kino olingiriza kiri waliwo ebintu ekirungi tukiyite ekirungi lekera ogenda ku platform eno oyogera sima bana Uganda betunda sima bana Uganda bali mbubbi ebibiwe binabize tujja byogerako tujja kwogera ku likibi gwe kiba kigezaako okudiminishing erinnya naye gwogeza ku platform oyo olabisa abazadde b'abantu bona kasazi noliwa osokwata omwana omutalamu kuwa mama nonganzi omwana funya omuwala mmukye Dubai sasa nagamba ndetedde malaaya naye nga lwaki labigambo mu abantu kinoomu abalina akazindaalo abalina platform gyemwogera asima abaana be Dubai bamalaaya no Dubai fena twajja noonya ssente nagambye buli muntu alina waagwa 95 bajja kukola ekitegeera abataano ku 100 bajja fumbirwa abasatu bali mu Dubai muno bajja kukyala tebaddayo
omu baba babiri bali muno bataya butaya babera mu buli pate tetumanyi kye bakola ne basurvivinga yensi kyeno bweri buli muntu yenna ali mukali wali oliwa kimanyi kimu obulamu tebukomye you still can turn it up okyo kikyusa n'okiteeka ku level endala abantu bangi babadde wano ne bakyusa obulamu nga bali baggwamu essuubi lwaki owuliriza negativity bamaama abali eyo omwana aba avudde Dubai najja waliwo abantu Dubai waliwo abantu abalungi bulembebere nga mulowooza mbu Dubai ali e Dubai mwenzi simanya buli Dubai ali e Dubai malaya simanya buli Dubai simanya yagala kinedda waliwo abaana ababiri e Dubai nga banoonya ssente baagazi ate bakozi respecting omuntu akubeereramu respecting omukyala omusajja ina akuteramu obudde nakolera kyakukolera bakyala baffe betubeera nabo baŋŋamye nako nga bayisiseemu banange tufokasinge nnyo ku bufumbo bwaffe abakyala b'ennaku zino tuteeka nnyo obudde mu kweyusa ne tuleka omusajja n'abaana ne baba nga bali mu bbanga kuba gwe oyagala kweyusa ne batuuka okuta obufumbo ne butuuka okugendako obukwonoonekako ng'ebisigo bikwokyeza tukyasobola kutaasa bufumbo si kuba bizinesi z'abantu